abasajja bwe tubasanga ne bye batuyisaamu tusobola oyiga ebintu bingi. Kuba oyinza omusajja okuncunya ennyo n'oncunya naye we nneekyawa bingi bye nsobola okukozesa. We nakomawo wano nanywa enjaga n'endya akakoola, ng'enjaga y'emmere, akakoola y'emmere. Nga tokyalya mmere, akakoola kabuza appetite n'oba nga koolya. Nga toyina appetite ya mmere. Lako eri we yansitula n'antwala ewaabwe. Natuuka ekiseera n'entya ne ŋŋamba abantu be bansanga nga nnywa enjaga. Laavu y'omubanda eri wano eno tugeza kulaba nga tugayagayamu tuli mu ghetto wano mpolampola omwana omwana gumulaba ali mu laavu ey'amaanyi nnyo y'ekika ekyawaggulu ennyo. So ebintu bitambula. Omwami omwagala nnyo. Mwagala nnyo n'obulamu bwange buno. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu Noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 150. Kale nze Sonko Muhammad tubake no mugeto gye tukiringira mpola mpola. Mpozi erinnya lyo gwani? Nze namulindwa Jamira. Namulindwa Jamirwa. Ba mulindwa mpozi bangabi? Si ekyo? Baba beddira kiba namulindwa. Baba beddira mbwa. Mbwa? Embwa bajeddira bulijjo. Bulungi nnyo. Akabbiro k'embwa kiba kikapa. Nange kyetaaga kinyonyerezaako. Tokimanyi? Nebulamu bugamba buti eno mu ghetto. Ghetto bazita batya ze wangaaliramu? Bagiyita obojja. Obojja ghetto? Obojja ghetto eno mu bulamu bwo wambuddemu obuddembe biki bisinga okunyumirayo oba byotera okukola eno mu obojja ghetto? Mbeera wange. Mengo eddoboozi liri wansi nnyo. Mbeera wange sita. Obeera wo ng'oboye. Kulabirira mwami n'abaana. Bebi gyali omulese? Bebi gyali. N'ekisinga olina enkwagulo kuno bwoti kikimu alwanyeemu? Wagudde? Wafunye mu kaakiside? Oba tozimanyi nti nawe oziina? Nange mbadde sizimanyi. Leka naawe kuli. Mazina enkwagulo zino ziringa ng'ez'enjala. Walayi nawe mbadde sikimanyi. Olwo tokimanyi? Naye ng'obulamu tumalako omwaka guno tugenda mwaka mulala. Oyina omwami wa Rakeri, laavu y'omurasita ebe tunyumize ku laavu y'omurasita. Kimanyi ebbanga ly'obaddewo baddeko at least mu laavu ez'enjawulo. Abamu bamanyi okuvamu eno laavu n'agwamu eri, n'agwamu eri. Ezimu laavu n'emulumya nnyo kati n'abeerawo ng'agamba mpulira njagala kugwa mu laavu ndala naye simanyi nsooseyo ekitundu ki. Nsooseyo kugulu mukono nneme kuddamu kulumwa ng'ezaasooka. Kati osobola otubulirako obadde ku laavu n'otulira laavu y'omurasita ebeera etya kwawukanako ku laavu z'abagentoman. Laavu y'omurasita era olina kugumiikiriza nagguma. Ne buli laavu yonna balina okugumiikiriza naye tabaaya murasita balina okugumiikiriza. Bwonna. Waliwo kuno mu laavu ng'omuntu si murasita nga like gentleman oba muntu ali mu mbeera ndala. Kuba twagala like tufune ekifaananyi ekyenjawulo. Naye wona abantu obeerangako mu ndala obeere mu y'omurasita oyinza obutafuna kutusiga ekifaananyi kituufu. Nali mbaddeko nayo. Naye era abamu enjawulo. Abamu enjawulo ebeera eti? Anti buli omu alina embeera ze, ate buli omu alina enneeyisaayo, ate buli omu alina empisa ze. Omulasita aba n'empisa ze, atali mulasita aba naye aba n'enneeyisaayo. Ani asinga okubeera n'eri real ku gentleman n'omulasita? Abalasita baboogerako naye ate tebalina buzibu. Abalasita? Talina buzibu. Sure. Basinga ba gentleman. Tebalina buzibu, basinga era ne ba gentleman. Kuba gentleman bangi ababeera n'abasajja babasiba ebikalu muba mubalaba naye ate
tebaba na buvunaanyizibwa oluusi. Abasajja abakuba ebikalu abo betulaba mukuba Oluusi tebaba na buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa abeera afaanana bufaanane. Ne baba tabufaananye. Naye ate obuvunaanyizibwa bwabwe oluusi buba butono. Buti yagezaako tunnyonnyola kuba tigwe byonna bividiyo bibaddemu. Gomulaba ku sayidi wali eri bamuyita Arakeli. Arakeli ye mwami woono. Arakeli mu Rasta. So tugezaako okufuna just oluusi tujja ntukubamuko ku kibuuzi mpola mpola. Omwana omuwala agezaako tunnyonnyola laavo y'aba Rasta. Kimanyi naawe wali mu laavu nga ya mu Rasta natali ya mu Rasta. Mulimu abaana abawala gwenzo osanga n'omukwana n'omuteekamu akasente n'omutwalako out n'omutwala mu bifo ebibbe ebyakabi. Wallahi ogenda okuzza bw'oti amaaso ng'ali n'omurasita gw'olaba nga atalina makulu. Ne kati ali mu laavu y'ekirasita ageza kuba nga atubuulira muko. Sabula emboozi tutuwe enjawulo. Nze okusinziira ensangako eri gye yansangamu mulasita nate gye ndi wa mugaso gye ndi. Yakusanga atya? Embeera gye yansangamu n'essaawa eno gye ndimu kyenyumiriza mu Mukama. Embeera teyali nnungi. Teyali nnungi. Eti yange olabika bubi like nga wali tolabika bubi nga abakulabira naye nga akasiga laavu yeebulako kiki ddala? Nze gw'olaba nali mukazi munywi wanjaga. Nali mukazi munywi wanjaga. Ng'olina murasa lindako. Walimu soko maleyo wali mukazi munywi wanjaga. Wanjaga. Nali mukazi muli wa kakoola. Naye nafuna omusajja wange oyo. Nasooka nga ndaba ne byayogera ebiseera ebisinga nali mulaba. Tugenda bbeerawo leero enkya twawukane. Era nga nze kyekyandi mu birowoozo byange. Era nze neewuunyizza na guno omwaka ogumalako nga ndi naye. Mwakamala bbanga ki kati? Guno omwaka tuba tuguwezezza. Mwaka gumu? Mbadde mmaite mulinayo bebi? Bebi yoona andi mu lubuto. Mulimu? Yono bebi yasoose yali mu lubuto. Naye oyinayo omulala atali woono. Kati ogambye wali onywa enjaga ng'oli akakoola. Mbadde mmanyi bw'oba ng'olina bajjento tonywa njaga. Olyoyininga abarasita muba mugeto muba mulina onywa enjaga muli akakoola bwe bityo. Nga biringa ebitagatta bulungi byennyumiza. Abasajja bwe tubasanga ne bye batuyisaamu tusobola oyiga ebintu bingi. Kati wali naali gentleman n'oyiga okozesa ebyo. Kuba oyinza omusajja okuncunya ennyo n'oncunya naye we nneekyawa bingi bye nsobola okukozesa. Baakukola ki olyoka otuuka okuyiga okunywa enjaga? Baakuwendangako baakukiitingangako kyali kiddala? Nze n'oyo mukuusa nali sisuubira nti tusobola obbeera naye ku bye baali bampiseemu. Bakuyisa mu biki mukwano? Sooka otubuulire mukazi munnange. Nyumizaako tumanye. Mukazi munnange annyumizeeko. Bwe baamuyisa byatuuka n'umuyigiza okunywa enjaga emabega. Then ajja kutunyumiza tulabe n'engeri gy'agivaako. Nasooka nefuna omusajja. Nefumbirwa ng'omukazi. Walina emyaka emeka bafumbirwa mu kusooka? Nalina emyaka 19. Nefuna omusajja nefumbirwa. Omufuna otya omusanga? Nze nali nyina wenkola. Nali nkola ku hoteeri. Ono mukireka? Wano watukireka awo. Kasitoma najja n'agula emmere. N'akulaba ng'otiribi. Nedda. N'alaba ekiviiri. N'agamba omwana ono sabula emboozi nembeerawo nankwana netubeerawo. Nefuna olubuto. Olubuto nanakuwasa? Nga tuli waka maze okuntwala ewaka. Naye nga nze kale embeera gye yankwanirago yalaga talina mukazi mulala. Oluvannyuma okukakasa ate ng'alinayo omukazi omulala. Nakupangirisiza eno n'omulala yapangirisiza ewalala. Nga ndi lubuto. Then wekimanya awo n'okola otya banaye. Olubuto lwali mu bbanga ki? Olubuto lwali myezi ng'ena. Nekimanya nenkubira jjajja wange essimu n'angamba njagala ogume ozaale. Naye olw'okumanya ng'omusajja oyo yammanyiira yasitula omukazi n'amuleeta mu nnyumba n'embeera naye. Oli yali mukyala mukulu? Ye yali mukyala mukulu. Lwaki kusiggwa omutwe gwe yatwala ewa mukyala mukulu? Nze nalina emputtu nnyingi. Yagamba nga nkutwala eri? Nalina emputtu nnyingi. Oli musoga?
Siri musonga. Bafaananako mputtu. Bafaananako mputtu. Namusitula n'amuleeta. Ne tubeera naye. Naye nga nze nsaba kimu. Nzaale. Kati wayo yali amuli ye teyali talina lubuto nga tanzaalirangako. Yali alina abaana. Abaana yali amuleeta yamugamba atya nti mutwala wa mukwano gwange wamulamu. We yamuleeta yamugamba ninayo mukwano gwange manye empeera z'abasajja mugamba ninayo mukwano gwange eyo kankutwaleyo obeere naye. Nze we nabeera naye bambi mu kusooka yakyakale tamanyi nti ndiki. Oli mukazi we oli? Ndi mukazi we. Naye ate mugenda okumanya. Yakunnyonnyola nti waliwo gwe ndeeta mukazi wange naye. Nze mukundeetera teyasooka kuŋŋamba nti mukazi we. Yasooka kuŋŋamba nnyinayo mukwano gwange alina abaana babonaabonera eyo. Njagala obeere nabo wano. We alina abaana babiri omuwala n'omulenzi. Ne bamuleeta ne mbeera naye. Naye mu kusooka omukazi teyamanya nti ndi mukazi w'oli. Aye yagenda akimanya ng'awezezzaawo kale. Wiikisi zaali ziweramu 3. N'agenda ng'akiraba embeera gye tubeeramu ewaka kuyomba era nawe bimanyi bwe mubaawo nga muli 3. Era ne nsooka mbisitula nga sijja bisobola ne ngenda ewaffe. Kati kankubuzeeko ekibuuzo amuleetanga leero obudde bw'okuwebaka bwe bwatuukanga yasulanga ati omusajja eno oli mukazi we ono oli alina abaana kyali nga kitya? Nalina emputtu nze kugamba nalina emputtu nalina empaka. Kale mu byonna nalina. Nze otulye okwebaka bwe mwebakanga mutya? Nalina empaka. Mu kusooka nga yakamuleeta yasooka ne yeebakako yekka nga yagala alaga nti oba kubuzaabuza mbeera eyo. N'ayagala abeere n'abeera yekka enna okumala wiiki. Bwe yeebaka eno lyajja nnyinga bwe yeebaka eri eno lyajja nnyinga. Nze nga nze byonna sibimanyi. Nze nali sibimanyi. Ekiro kati ono omukazi ne muwulira n'amubuuza naye lwaki weebaka wekka. N'amugamba nti n'atutuuza abantu n'atuuza ffenna babiri. N'agamba nti ono mukazi wange n'oli mukazi wange. Naye sirina wakukola ki wakubateeka. N'abaatulira. Oli mukazi wange mwena muli bakazi bange. N'atwatulira. Awo ne mwekubako mutya eriiso. Nze nasooka ne nkola emputtu ne mbisiba ne mbitwala ewaffe. Era ne mbeera ewaffe n'olubuto lwange. We nabeerayo nali mbuzaayo emyezi mitono nnyo okuzaala. Jjajja n'agamba ono omwana tagenda sobola zaalira wano tugende wa taata we. Ne nkomawo ewa taata we. Nasanga obeera abakyankalanyeemu. Ne mbeerawo emyezi egyo gyali 2. Nazaalira Lugazi ku ddwaliro. Nezaala. Katuyise mu supiidi tutuse mwawukana mutya? Okwawukana. Jjajja we yajja mu ddwaliro nezaala. Mu kujja okuzaala. Sadda waka. Nazaala bulungi. Ogenda bugenzi na jjajja? Jjajja yaŋŋamba toddayo. Tugende waka. Era newa mama we twali tetugenda kyama. Mama we mukonaawo. Twali tugenda ayita buyisi paka waffe. Naye omusajja ne yeegayirira n'agamba jjajja nkwegayiridde tuyiteko ewa maama omwana bamutuume erinnya. Bamusomere ne ku dduwa ey'abaana ey'akafuluma balina edduwa gye bamusomera. Era ne tugenda ne bamusomera dduwa. Zaali kiro ssaawa 2 jjajja n'agamba tetusula. Twakwatirawo takisi ne tugenda. Awo ne bibanga biwedde ebyoyo. Ne bibanga biwedde. Time oyitawo ate ofuna omubanda yo omufuna otya? Alakeri ting this. Alakeri komawo wano. Nali simumanyi. Nange nasanga muvubuka wano eno ku street. Wasanga muvubuka ku street? Street z'Ekireka. Street z'Ekireka. Naye ng'owa ddembe.
abamu gwe balaba ng'omuzibuzibu omulaba naye waddembe nga waddembe nze yasooka kuba mukwano gwange just kyaliwo nga kati wene wali ya hoteli gye wali okolamu wano endala ya akulaba atya mukwatagana mutya ku street ye ku street eno yasooka kuba mukwano gwange nga simumanyi nnyo ngamba like akusanga wena wali okola kyali kitya wane wali otambula mbibyo ze onoonya ku nkwajja nze nali byangaawo mbeera byangaawo wali okolera ku street zaawo kati biri embeera gy'otunyumiza oli okuteekako omujjaawo bye byakuvira okutandika okulya enjaga okunywa enjaga n'akakoola nze nanywanga enjaga n'endya akakoola we nakomawo wano nanywa enjaga n'endya akakoola ng'enjaga y'emmere akakoola y'emmere nga tokyalya mmere akakoola kabuza appetite n'oba nga koolya nga toyina appetite ya mmere ng'olwo bebi omuleka wabbanga ki okomewo ku street awo nali namuzaayo waka nga alina bbanga ki ensaawa eno mukulu ngamba wamulekera era aweza emyezi ng'etaano ndowooza 5 nze omwana owange nabeera naye paka emyaka gino gyalimu 4 okay kati so ojja eno okwatagana ne arakeri embeera yakubako okwo by that time oli okukwatagana enoono yankubira ddala nga kiki yankubira ddala kasente ze zitaliiwo wayita okola ebiseera ebyo nga nali sikola yankubira ddala biseera bye yansangamu kuba nze mukunsanga kituufu yansanga nga nze njaga y'emmere nze guno omubiri gwakajja guddewo twakulengerako luli nga tulaba wali mutono nnyo era bulijjo oba ne lumu nakusanga ne ngamba oba tumubuuzeeko yoono oba si yoono nga tulaba no naye akwewuunyiza tulaba ate kati oli mulala kati we mwaggireyo kuba leero wetukula etwa tusibye luka nga tumubuuza ayinza obba yoono tugenza olaba ng'olina omukulu we mwaggireyo emanju ng'ali ku lutalo lwa kunnwanyisa kuva ku njayi naye mulimu ebintu ebimu ze bisinaba kukkiriza bye nabanga abatulimbalimba alakeri anywa enjaga ensi yonna ekimanyi n'akakoola akalya kati nze mba mmanyi bw'okwatagana n'omurasita nga mwena mubadde mufaanagana mubirya mu binywa mulina binywera ddala ne mutambuza obulamu ne bugenda mu maaso muyinza n'ogifuula bizinensi kale ate kijja kitya toganya nti arakeri akujja ku njaga si we kiba kati wagivaako enjaga nagivaako lw'obanga nywedde ebbiriza bwebbiriza takulaba nagivaako yadde ojja ebbiriza yakukola kyenjaga nze nange simanyi kyava ku mutima gwange yagiŋŋaana naye ate n'omutima gwange ne gukkiriza ne ŋŋamba kanjite ng'olwakugamba bigambo ki akonvinsi ng'ogiveeko ddala era nze mu bulamu bwange erudda era kyali kyenswaza omuntu ategeera ate omuntu eyakulirako mubazadde mubeera abawala bonna waliwo omuwala tanywa njaga bawala bonna baawo banywa enjaga alakeri we yansitula n'antwala ewaabwe natuuka ekiseera n'entya ne ŋŋamba abantu bwe bansanga nga nnywa enjaga nnyo nga ga kitiibwa n'ogamba amaka ge bandeeseemu ga kitiibwa ngati ne ŋŋamba ate nga ne baganda be bajja nnyo ewaka ne ŋŋamba kati omu wansanga nga ntadde enjaga ku mumwa batera okujja no ne bakukyalirako bajja naye ne ntuuka esaala ne ŋŋamba omusajja anywa enjaga nange omukazi nywa enjaga omwana tetugenda kuzaala njaga kyekigenda okuba ani agenda oba ng'afuga munne yali ine ng'ejja kubamu nekutabulamuko n'oba nga tokyatowulira nedda siwe kuba nti yali enywa kali kugambye nti kufena n'abaani anaabafuga munne anti enjaga ogiraba omuwooginywa oba olaba nga n'omusajja osobola omuddamu kyoyagala oginywa gwe yakuwanga vibe n'amaanyi webale nnyo nga ndaba biki by'oŋŋamba ggwe bakyogerako kunobuuza nti gwe biki by'oŋŋamba ng'olonyodde emiti ng'emeka yagamba atya ewaffe bakuwawo akatebe ne mugamba gwe jangu tugende ewaffe bakakuwoddemu weegaane n'omutwalayo ne bamuwa akatebe ne bamuteegera ne bamumanya abakali kati awo ne mugamba yamanyi ebisigadde kasite ewaffe bamuwadde akatebe naye bwe tonabagendako waabwe ewaabwe essaawa zonna ndi mu ntegeka nga omanyi ebyaddala sente zibuzeemu mwana saidi wa ewaabwe waabano omuwala ono mbadde njagala mwawulira ddala mbakazi abakale abakazi bafukomu
omukyala mwawula mu bwompwankimpwanki obwokulya obwo ku bbalo obwo bwomusanga nogana obandi ndi ku half cake eno ng'enyirira nsava boye yange ojjajja egomba ogyerire half cake gye ŋŋamba. Oli musiraamu? Ndi mukazi musiraamu. Kati kyensinga okumanya Arakeri before nga tonaba kubala nnyo byagenda kukyala biki bikyandi so on waliwo kye bayita okuwoowa okwo ne mugenda bugenza amaka abasiraamu tebatera kukalubiza lwaki tosooka n'okola ekyo kitonotono kyo kiraba ekiriwo nze nga we nkugamba nze mbadde nina olugendo omanyi mu nsi eno nga wogiraba mu nsi eno gwe omusajja gwe anoonya hahedi kubanga omukazi aba mabegawo mu buli kimu kyokola. So nganze omuntu mu mwoyo nga tuze mu myemyo kuba nze ndi mukkiriza kati. Mukkiriza otya ebyobuwangwa? Boyinza nzikiriza mu Katonda eyakera ku makya n'atonda omubiri nganze. Mukkiriza mu ddiini ey'Obusiraamu? Yaman. Nti ate eddiini ey'Obusiraamu obujjajja bwo bukkiriza nabo mbukkiririzamu kubanga obujjajja yoyo jjajja wange jjajja wa jjajja wange yazaala taata wange. Kati lwaki tusooka n'otegeka kuwoowa? Kati wogamba okutegeka mbadde njagala nsooke ntegekere ono omukazi wasobola okukyaza maama we n'abaako wamuteeka nga ffe tuli mu nnyumba eri eno ennyumba y'abagenyi mwatudde. Arakeri kigenda kuwulwawo mbuuza batya already kati muli mulaavu n'alina olubuto okitegeera agenda kuzaala omwana and so on era weemuli bw'ona alinda ekyo kijja twala obudde bungi so wano okuwoowa kyo kyanguwa ate Obusiraamu tebukalubiriza tuyinza n'obba n'akasene nga katini nnyo ne bawandika ebbaluwa abeewamwe waabwe ne tugenda just kukyala kutini motoka nga 2-3 kuwoowa tukomewo tumuswankule bulungi nnyo omuswankule omanya nti tumanyi okwongerera mu pululo nga teri agambayo. Ennaku zino ye yafuna obudde ali mu samata kati saa zino ali mu eno winter eno winter time kati aba alina okubeera nga weebwa obudde ate akaseera kano kalaba ogenda tuwanvuya wamma gwete wulira akaseera kano koŋŋambiddemu ekyo ekyokukola kati omukyalo ono ekyo kyogambye ku sayidi yange nze nganze ku kyensuubira nti kati awo mbanga agenze kale bandabe bategere omusajja gwali naye wabula ate nze mbaayo kyensuubira nganze omukyalo nti no mba njagala ekyalo kyabwe n'ensi etegeere nti ono omukyalo kinene kirwawo ekyo tukiddirayo ekyeddiini omuwoowa oba oŋŋambye nti ŋŋende muwoowe era bawoowera nti ekyala wabula abaliwo baseeka ekyo abakirika abakikwataka abakikakataka essaawa zino kyo mbadde siri onsindiikiriza n'ekyo kyekisinga kati mu ddiini ye kwogera kingenda kukola kale tunalaba naye wammanze enteeseza oba naye akimanya oba kati gwe baakutwala eri gwe toli programu kutwala eri kati akuwe ku programu zakyazimanyiiko oba okyagala olindamu kikuwe Ongamba okuwoowebwa buno obudde obanga agamba agwewo obugwi nga tebamumanyi waffe. Okuwoowa mukyala mutegeka okukyala yes okutali kwanjula ye kuba kukyala kuba kuyita okulaga omwami ewa Haji Seddinda ne wavaayo Umaru n'omulala anti okitegeera family gy'ovaamu mbedde nnene wetuli in fact kangambe wetuli nange wendye Umaru ayina emmotoka eno enjo wuuyo alina emmotoka n'omulala ono n'agendere wabwe ne tumusangayo ne tukyala awo ne tulya ku luwombo lutonotono ne batuwa nsooka tudda tuyiye ebirala ebisingaka so si ku muno tugenda ali ku muziki tebakuwoole wali kigwa kubanga bawaabwe tata we yalina omukuwa nteeseza bubi toteeseza bubi naye era nakyo kirimu kibadde mu okay kiri mu pulaani kiri mu pulaani gwakeera bukezi kumakya okuba budget wali ozigabe okola budget nga low budget okola ya miliyoni ng'emu oba mu kitundu na tufunye emitwalo gyaffe nga 5 mafuta biki nga tugenda nga tukomya wano obubi ate okitegeera okay kati so love yo mubanda eri wane ntugeza kulanga tugayagaya mutuli mu ghetto wano mpola mpola omwana omala gumulabona ali mu love yamanyi nyi ekika ekyawaggulu ennyo so ebintu bitambula omwami omwagala nnyo
mwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna. Wakula yadde omuleetera ebyokulya nga betuyongerayo bw'ojja oyongerayo bwebireeta ne ngamba bannange ki ekigudde mu ggwanga wapaakinga kati toyagala asembeyo ya mwami omanyi kati fe tuli basiraamu munnange bajja batolina bagoba emmotoka ziba za kuyimirira engumi esooka egozi yokeze eyongereyo tuli basiraamu ekyo wange tekikola. mbeera ki enzibu gye wali oyiseemu nga tonnafuna alaka eno agamba embeera ng'eno buli mwana alina embeera gy'atuuka mulaba abaana abamu bakola ebintu n'agamba saali kikoze naye embeera enkute neetaaga ssente kankikole era toli ku embeera ensonga nakolako ekintu guli embeera yali nzibu at least kati be somehow eyo tugireke nkwegayiridde embeera tugireke yali nzibu nyo teyogerekeka wamuyina gwe gy'omanyiyo gy'omanyi nti omukyala yagiyitamuuko naye kati at least ayinza okwekomako. Nze kyemmanyi era byali bigulupu nga bikola bitya ebimwonoona dweni mwana jangu tuguleyo paaka y'enjaga mwana nga nze ndaba omuwala omulungi agenda okwonooneka awatali oba awatali ki nsalawo nze nga nze omuntu ye nsobole okulwanirira omubiri gwe mugjeyo mu abo abayinza okugwonoona so senga omuwala ono yandibadde nga anywa enjaga yandibadde bw'atyo omuwala omutuufu okubeera nga kale yesi tuli bayaaye naye ate mulimu omuyaayi n'obuyaayi blasi. Lwaki omujja ku njaga ate nga gw'oginywa? Kubanga nze enjaga nsobola okuginywa nga ndi musajja naye nga nkozesa amaanyi. Omukazi alwawo okukozesa energy agikozesa azaala. Omukazi so watuuka okuzaala awo nawe aba agizeemu. Ate tekikkirizibwa kubanga omutima gwe guba tegwakimanyiira. Guba kisobola muviirako okufa. Naye nze nsobola oginywa ne nkwata ejjambi yange ne nzikirira mu bisubi eyo wansi ne mbitema ne mpanga ebintu byange ne nkwata enkumbi yange ne ngenda ne nniima. Agamaanyi gonna galeetera omubiri gwange okubeera nga ndi strong. Kati enjaga eno gwe toyinawo otuuka n'ogamba naye ndiva ku njaga olunaku lumu kubanga mbi kuba kimanyi okimanyi nti mbi lwaki ogimugaana. Enjaga eyo osobola okubeera addicted eri ekintu kyonna ky'oba weemanyizizza okumala emyaka. Senga oba okyemanyiza okumala ebbanga ojofuna experience yakyo nobeera addicted mu kyo. Obeera addicted mu kyo kigenda kukubeerera ekizibu awatali ddagala okukivaako wabula mutima gukusalawo. Kati so nsobola okusinziirako n'omukazi nti gye buva gye bujja nti ensi eno weekula nange nkyuka kubanga nze ntambula n'environment. Okitegeera nti wenakula ekiseera ebisinga njatuuka nga sikyasala bubaaga buno nga ndi gentleman masuuti ow'amakulu oli gwagambye ye gwe yali ayagala okuba njamubeera. Okay, so tewejjusa kuba na murasta mulaavu tutwalize wamu. Sejjusa. Bawala banna abali oyinza kubagamba kyo balowooza nti abarasta abo babbi abakola bati atayinza na kufa ku family eyandi so ono. Afaayo nnyo. Ebyaddala. Afaayo nnyo. Kati ng'okusinganga kuki? Kubanga amanyi nti mukazi wange alina okulya, alina okunywa, ate alina okwambala. Nakulabirya nobeera wala muno butambuza. Bulungi. Ndaba akanyiriro ogezze. Ogezze twakulengerako luli awo twakulengera wali okyaga kuba. Nali nkyaganywa we mwajjire embaajo. Ngesalo oli kuba bubi nnyo. Nali nkyaganywa nga lutalo lwaliko lwakunnwanisa kuva ku njaga lutalo yaliko. Kati njaga wagivaako. N'ekikolo kyange oli ne bannabo wala banno mikwano gyammwe emirala baginywa tebakusaaliza mulino ga bannange ate sireka nzikemu kampaafu kamwawo. Ate kati nga nze mbagamba musinga weesonyiwa enjaga eyo. Ebyaddala. Tokole association nga gwabulirira abawala okuva ku njaga. Nze omuwala ne wabasigala oyo n'ontuula kumpi awo nyina omuwala omu yajja ng'anywa olisi wendi. Ne mugamba naye gwe omwana omuwala. Eno nali naakagavaako okumala zaali nnaku 3. Ne bagamba bono yalokose bulokosi Yesu yamu. Najja nangamba loli nikuwe kunjaga kunzagala njaga enjaga nagivuddeko ko yolimba wagenda yite ennaku 2 oginywe konze teekawo agago najjayo ka olisi n'akakuma namugamba naye kitonyva ku njaga na olisi. Naye mwattu okuwera mugamba yangamba enjaga yo yasigala aginywa. Naye yangamba nze olisi namuvaako okuva we wangamba nve ku olisi.
namuvaako era nasigala ku njaga. Namugamba era n'enjaga ogenda tuuka ekiseera okola ekinze oba okyanywa enjaga toddamu kunsemberera. Olaba omukazi wenna ali eyo kano katalekeka nti nze we bansiba mu kkomera obudde bwange obusinga sometimes nabumala nga mu kusoma nti nze nasoma omubiri gwogwo omukazi. Olaba omubiri gwogwo gumalako emirembe tukufuna ebirwadde emmere egy'oli eyo nga temulidda yate omala galya jukira ebyokulya by'ennaku zino genda gula wali bino gula wali sausage okitegeera ne mulimu n'emmere omuntu omubiri gwe yamanyiira okitegeera nga soose ng'olidde ebimeremere byota era oba ogenda sooka osala esayizi. Omukazi wenna watondebwa okubeera ng'olabirirwa ozaale. Lwaki? Nti osevinga amaanyi go mu kaseera kali. Nti nga onoolaba for example omuzannyi w'ebikonde wayingira mu lingi nti wamba nga mbadde nnyo enjaga eyo nnyo sisobola kugenda kwepankira ku muntu ansinga sobola okunkuba. Lwaki? Nti nsobola okuba nga musinga experience naye nga nsinga amaanyi nti akawago kange kayonooneka amawuggwe gange kati gwe omukazi wolwala amawuggwe akaseera kali akaleeba kyova olaba abasaza abasinga bayitirayo nti ogenda n'onywa walagi nakubamu ebituli mu mawuggwe mu lungs n'onywa enjaga nesooka okukubako olubibi lw'evvu kati otuuka ekiseera ng'osika nga tokyasobola pampinga. Kyova olaba abakazi abasinga bafiira neeyo olwansonga nti bagenda ne batijjisa emibiri gyo omubiri gwo gukaluba kubanga gwe omukazi lwaki onoonya nti jinji we weekwata osobole ova mu lutalo olwo wabula oba onoonya amaanyi ag'omunda naye ate wonywa njaga ogenda okuganoonya nga tegakyalimu togenda kukutuka ogenda kukutuka nti woba okozesa olaba onaabatunda sigala bakuteerako health warning nti woba onywa n'ababikola bateekako okulabula. Lwaki nga tebabikola? Nti bo tebagenda kwonoona ddembe lyonna kwagalako ate eri bizinensi naye gwe kiri gy'oli. Kati nze we namanywa ne mbitegereyo mu kkomera nakwata omukazi ono mu bangi nanoono omukazi asobola okumpuliriza agabaneko nange kye nnafuna mutunuulireko wali ngamba nti oyo yakyuka yali yeepanka naye nange buli wemulabakaawo ngamba endika bejja bali bameka be yagwirako eddalu ne bazadde be ne baleme mutereeza naye laavu eri waliwo connecting n'atereera ekyo nakirekera Katonda yakimanyi. Kale tulina arakeri waneeno kikyoyinza okugamba bawala banno n'abantu ati laaji abantu abali abatulaba nga gwe omuwala ali mulaavu tujja kujja nga tunyumyengamuuko onakkirizanga otunyumizenga ku mboozi tumanye laavu y'omurasita ebeera etya laavu ebeera mu ggeto eno. Abaana abali eyo abamu muli eyo mulabanga ababonaabona tulu embeera eyinza obba nga si ya mulembe naye ng'alina ebimuumuza ebirowoozo ekintu kye bayita okwagala oba kye bayita laavu kyo kya butonde ate kirina kiyinza okutuusa omuntu si bwe kiri akyuka so wakyukamuuko. Nze nakyuka sikyukamuuko wabula nakyukira ddala. Wano kino kankikubuuze kati nnyona nsonyi naye kankikubuuze wano tuli kuleerwe baana bwe bakozesa ebiragalagala bakola bitya n'ababbi bayinza okuba nga abaana abamu babbi mwebali abamu ensimbi zaabwe ssente gye bazijja ziba za kutunda mibiri paayo 5 nkuweeko nkole bwe nti obulamu butambule bugende mu maaso. Naye byonna lwaki wasalawo okubizza ebbali oba obuvumu wabugyawo okubizza ebbali osigale n'omuntu omu ndi osanga singa wasigala mu mbeera mu ey'obusingo bulogi we buli awo bungi osanga wali badde okolayo akasente nga ggwe n'otambuza obulamu. Ebyo nasalawo bivaamu olw'ensonga wabiyitamu ebyo byonna eyo n'embeera nga bwe njeyogedde notuuka n'ogamba nti kati kampite. By the way you have a story to tell eri abawala simanyi bwe tunaaba nga tuzzeemu omukulu otukiza tufunayo ka time ne tuyitamu ne onaaba tuyaddemu ayongera atuwe ku mboozi kuba ono waliwo story to tell. Abaana bangi baana bali mu karaoke abaana bali mu kuyimba abamu kati bakuba n'ebikonde basitula ebyuma twali baddeko mu body building eyo ng'abawala bakola emifumbi naye bakozesa ebitamiiza bakozesa ebiragalalagala like bayita mu bingi balowooza nti bw'oba totadde kintu ku mutwe
ne bammere ya hoteli nzo kulema okuweereza abamba lowooza nti batadde ekintu ku muntu ekebe stage tayinza giyinyako kuyimirira otuwe ku version ya side eyo nti ne woba toli ekyo nga toyina kitamiiza osobola okubeerawo ng'omuwala nostandinga onatuwa ku mboozi tunatukomyewo njagibawa inshallah kasoba ng'okkiriza otukkiriza bwe tunaba tuze tutakugwikiriza nga yaaliwo kati ekiriwo kiri tuyinira omuwala ali awo wansi awo tulikolako story waliwo omuwala ali awo muwala wa Nagasha omumanyi Nagasha alina muwala wa n'emyaka 12 tulina story tuli mukolako era God wishes muwala wa Nagasha ayinza okufuna chance edda ku ssomero nga tukozesa omukutu gwaffe guno eno obadde otugamba kati ekiriwo kiri nti olaba ffe ababiri nti twandibadde twewala kamera kubeera omulala yenna asobola okwogera ekigambo naate ebigambo byemwogera bibamu ekyokuyiga kubanga nze ekyo Katonda kye yampa wenkizibira ensi eno ebeeragawa nammwe mba njagala muzibuka amaaso ng'okuba kati Bayibuli egamba nti oli wa mukisa ggwe alabye ng'obudde tebunnakuzibako okiwulira era ggwe awuliriza bino ebigambo sagala otutulo kale nnyuma emibiri naye tonyoma bigambo byetwogedde kubanga ono omukazi ayise mu bingi nga ggwe ate nze ndi musajja ate ndabye bingi okusinga ne ku byolabye wabula ate kisinzira distance gy'oba okirabiddemu oyinza okubeera nga ggwe okirabidde emyaka nga kikunyigidde emyaka naye nze ne kinyigira wiiki emu ate ne nkifunamu experience ekyokuyiga ate nze ne ndabula ggwe akiruddemu eyakisiraanira namu ne ŋŋamba tokola bwoti nze keryo ndaba nze nsobola okontrolinga omubiri gwange kwanze ndi bokisa nzannya bikonde wabula nti nze njagala nga ebyaddala nga nzannya amateeka si bya street mwabirimu ne mubivaamu bulamu ne njagala kwolesa talenti wabula ono omukazi nga ye nze nga nze nandibadde mu Ghana naye nedda ekyo mba nyimiridde mu kkubo lya Katonda kuba nange simanyi lwaki najja nti ofuna obusobozi so briefly tunatufunye time otukkiriza in fact gwe tuli baawo balamba kiwedde Myra Angel nozo kyegedde bulungi nnyo bwe tunafuna akagap tujja kulya there is another story to tell bayira bina kuno tuli ku mikutu gya TikTok njafuna time Kerins yenkuliremu amaze okugenda director wange tuso okuteekako mu acting TikTok inakuzina etambula natanusozanyayo obuntu awo ne butambula tunona stories tugenda mu maasa awo mugenda baamu abagendo bazanya nga ba mafia kubba boda awo kola bwe bityo so and so on so tujja banga tongera okoma tongera okubanga nekirala bayita nze ndi mulamu omungiremu benda obadde wa mugamba hakimanyi nekirala naffe ffennyini tulinawo ka group kenasobola osengejja mbavubuka bawo kale kankyogereko ekintu kiri kyoyogeddeko nti owulira eno bojja wabeerayo ababalaaya abavubuka ababbi tekikyaliwo kitono nnyo kuba nawe senga tewandize eno baali badde bampisa bubi bayi sinafuna buzibu bwonna ebbanga lyemaze nga nsiye ekiro lwentya okujja aba nekiro nziyengezeseemu ate ekiro osobola Life Island amazima gali nti olimala simu nekukubira simu kano kakano naffe tulina bakomedian eyo waggulu tulinayo bagita Zombi City Gaza tubeerawo n'obukomedi bwaffe oyo gwempisa tukwata video alina video zange zimu nga obimanyi eyo muzombi inze training jenina najija ku muzeyi wange sikirizibwa gitrainingira mu gym yonna okuleka okupulaktisinga kale tujja banga twongera okukoma nze Sonko Muhammad twongera bajukiza ntukola airport pick-up sibutambalamba oba okoma wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda you can contact us ne tukukima ku kisaawe Entebbe pake wake wammwe ku mulyango kale lwakutonda n'ensi yange Myra Angel ali mabega wa kamera tujja batukoma mu program zaffe endala zinabaziddako Betty's Touch and Peter Studio basangibwa buloba ku nsonga y'okunyirira Betty ndozo tujja batukwatagana maaso omwezi ogwa January yes bwe tukwataganya nja kusaabayo offer nina mulamu wange wano tumuleetawo mubyulemu abazi n'abanviri oba ina make up natuswe mu studio ye analonda wanaabagwa tumaze tuka mu studio ya Betty's Touch and Betty Studio maasawo netulaba nga bwe binaaba kale nze Sonko Muhammad lwakutonda n'ensi yange assalamu alaikum wa rahmatullahi
wabarakatu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 15.